baba bino ebya kamiliyoni gye binaggwera. Anyway nze wendi okubeera nga tenkutuusako buli kimu kyonna kyonna nga bwe kinatambula side ezeeyo, era nga video eno ojja kubeera nga ogindayikingirako, sharingirako abalala. Comment section always nayo ebeera open, obeera ka comment ko alhamdulillah tekigenda kubeera nga okasula wansi awo ne tubeera nga atuuliziganya ku biki byogenda okubeera nga olaba munnange oluvannyuma lwa Abba Marcus okubeera nga yavuddeyo n'abeera nga ayisaamu kitaawe eggaali nga bwali omunyimu w'omwenge. Abamu ku mmwe mwazalaye mwawakanye ne mugamba nedda omutamivu akusomesa atya, era nga abamu ku abo bawakanye mubaddemu n'omwami amanyikiddwa nga Wisdom Manizo yavuddeyo n'agamba omutamivu avaayo ate nabeera nga akusomesa, simanya akwata ati emitwalo 2 egya dola gyabadde gya dola ya nabeera nga akusasulira ku ssomero eryo ly'osomerako erya Galaxy, agamu kugasinga okuba obwakabi awo mu America. Abba Marcus gy'asomera, so Wisdom Manizo Palaso bavudde ne babeera nga bagamba nedda kamiliyoni si munywa mwenge, naye ng'ekyamazima kamiliyoni anywa nnyo omwenge. Munnange omukyala amanyikiddwa nga Danira Atim era nga ono ex we finally otala luyingiddemu, era ayina ebigambo byafulumiza muganda wange ngenda kubeera nga tembikuzannyira osobola okubeera nga owulira ki ekiriwo ssaawa eno, naye ng'okusunirako ko Danira Atim asobola okubeera nga atubbirako nsonga ki yamuviirako okubeera nga ayawukana n'omukulu, era nga obuzibu obusinga obukulu bwali bwa mwenge. Omusajja mbwanywa omwenge ayogedde ebintu bingi nnyo, ngenda kubeera nga mbikuterawo awo. Tuula kalira subscribinga bw'oba nga oletera okubeera nga twegattako ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekaku alatinga lwenda bandese video awo. So kambaterewo ensonga zino ng'omuna mawulire amalala mangi nnyo, temuvaawo. He left because at a certain point Jose was drinking too much. If you want the truth, he was drinking too much, and there was a time he was even coming home in the morning. There was a time he came back at 9 a.m. and another time he came back at 11 a.m. and another time he came back at midday, and he was dead drunk. So I tried to sit him down and ask him, what is it? What is making you drink like that? And he had no reason. So I told him, you cannot, your children have grown. Abba, for example, has grown. You cannot live like this when you have children growing up. So we gave him time, and I saw nothing was happening. So I told him, I am going home. You choose between your alcohol or me and the kids. So I left. He left because at a certain point Jose was drinking too much, if you want the truth. He was drinking too much, and there was a time he was even coming home in the morning. There was a time he came back at 9 a.m. and another time he came back at 11 a.m. and another time he came back at midday, and he was dead drunk. So I tried to sit him down and ask him, what is it? What is making you drink like that? And he had no reason. So I told him, you cannot, your children have grown. Abba, for example, has grown. You cannot live like this when you have children growing up. So we gave him time, and I saw nothing was happening. So I told him, I am going home. You choose between your alcohol or me and the kids. So I left. But now Uganda. I know that over the last couple of weeks I have been all over the headlines. I hope this serves as an example to show you the strength that you have within your voice. No matter who you are, where you're from, your background, that's all irrelevant. You have strength in your message and in your voice. I hope I am inspiring the youth to take a stand and use their voice. We as youth dictate the future of our country. And just like you all, I'm fighting for that future to be in safe hands. Let's continue to break barriers and boundaries. And pertaining to my dad, he is grateful that you are all keeping him in prayer. He sends out hugs and kisses and so much love to all his supporters and his family. Why are you so lonely yet you have so many people around you? Lwacho ine ekiwuubaalo naye ng'ate oyina abantu nkumuliitu abakwetoolodde. I communicate with you, Joseph. Jose Chameleon, oba oli mu stante oba toli mu stante, ekituufu kiri nti toli okay. Oyina ekiwuubaalo. Naye sooka weebuuze, lwaki bano abantu enkumuliitu abakwetoolodde tebasobola kutwala kiwuubaalo ekyo? Lwa nsonga nti si be bantu be weetaaga okubeera nabo.
ate ebbanga ly'onaamala nga tonnakizuula nti si be bantu be weetaaga okubeera nabo ly'ebbanga ly'ogenda okumala mu busibe. Abantu balowooza nti abasibe bali luzira, naye osobola okubeera omusibe ng'ate osobola okwetaaya. Jose Chameleone mu kiseera kino musibe naye lw'abantu be yeetooloddwa. Ate abantu be yeetooloddwa ne bafuukira ddala ekizibu okumulemesa okutuuka ku kye yeetaaga. Jose Chameleone ekiwubalo ky'olimu essaawa eno, ba depression gy'olimu essaawa eno, teyeetaaga nkumuliitu y'abantu okugijjawo. Yeetaaga ekintu eki, muntu omu gw'oswalira. Nkiddamu, Jose Chameleone ekiwubalo ky'olina olunaku olwaleero, ba depression gy'oyitamu olunaku olwaleero, teyeetaaga nkumuliitu y'abantu, wabula weetaaga omuntu omu ate gw'oswalira. Ku bantu b'owangaala nabo kuliko gw'oswalira. Osobola n'okugyamu empale n'oyonoonaawo nga bakutunuulidde bakwegesa amaaso. Tobaswalira, tobatya. Osobola n'okuwemula, osobola n'okkuba omuntu nga bakutunuulidde, tobaswalira ate tobatya. Ate bo tebakutya, ate bo sorry bakutya, wabula nga bakutya ate nga tebalina kitiibwa gy'oli. Wano ntegerekese bulungi. Walalabyeko omuntu atya omuntu naye nga talina kitiibwa gy'ali. Be bantu Jose Chameleone bawangaala nabo mu kaseera kano. Jose Chameleone kkiriza amazima nti omukyala yagenda, ate nga si ye yali omuggalanda w'abakyala. Era okimanye nti si gwe asoose okwawukana n'omukyala, ate era si ye gwe asembyeyo. Waliwo omusajja munnakitono omu bamuyita Hope Mukasa, nkakasa abangi mumumanyi. Hope Mukasa yalina depression kubanga yalina omukyala omuzungu n'abaana nga balina family etebenkedde emirembe. Omukyala n'atuuka n'asaba divorce. Hope Mukasa samanya Hope yamukola ki, kubanga omuntu watuukira okusabira divorce wabeerawo ensonga. Omukyala n'ava kuno n'agenda n'abaana. Hope Mukasa n'afuuka omutamiivu waddanga, ng'asula mwenge, yeebikka mwenge, anaaba mwenge. Yalina ebigurupu by'abavubuka ebimwagala mw'eyo embeera kuba bwe byali bimufuniramu. Jose Chameleone naawe olunaku olwaleero oyina ebigurupu by'abavubuka ebikwagalira mw'eyo embeera kubanga we bikufuniramu. Paka Hope Mukasa bwe yasalawo naawe omutima gw'echance n'afuna omukyala omulala n'atandika obulamu obupya. Ekyo kye kyatereeza Hope Mukasa. Jose Chameleone tambulira mu bigere bya Hope Mukasa, otherwise ekiseera kigenda kutuuka nga akemunyenye tekakyalimu muggwe. Mukyala omuyimbi bamuyita Mary Butter yayimba oluyimba n'agamba nti naye ne neerekeramu akoobwa sita, naye ekiseera kigenda kutuuka nga akoobwa sita tekakyalimu muggwe. Anti ne bw'oba ofunye ssente ojja kuyita ekibinja kyo mugende mu bbaala muzinywe ekiralu ziggwe nawo mutuuke okwewola. Mutandike okwekoppa emmere, mutandike okwekoppa omwenge, mutandike okwekoppa engoye. Bano be weekoppyemu ogenda kutuuka ekiseera nga tokyali sita mu bo n'abakozi baamwo. Era bagende banyumizeeyo abantu bannaabwe babeera nabo abatakolera mu mabaala ago ba mu mawoteeri ago. Ti Jose Chameleone mukatiira ku TV ne kazze ku ekyemu ne keewola emmere buli lunaku, keewola emmere era ajaluuna alwana bulwanyi nako.
kagenda mu bbaale wa Charlie Lubega ne keewole omwenge era Charlie Lubega alwana bulwanyi nako yakagaye todda wano nga tonnasasula nkadde. Obwasita butandika okuzimeera mu ggwe. Otandika okunaabuuka. Ojja kunywa omwenge. Otuuka ogwe ne ku luguudo. Oli wa kulondawo bulonzi. Olisigala okyali sita. Kubanga ebiseera biri Joseph ng'okyalina obufumbo. Ne buba bwalingamu ebitagala. Bwakugayidinga nga somehow. Naddala kubiduula kubanga omukyala bw'abeera ewaka obaamu akafansoni kanzire kamama gundi agenda kuyomba. Naye bw'oba yeggwa ayina ekisumuluzo ky'ewaka nga tewali muntu ali responsible ku ggwe, tobaako gw'oswalira ojja ssula mu bbaala. Nawulirako nga weeyita one night economy. Ekikweyisa one night economy osiiba mu mabaala ate era osula mu mabaala. Kubanga ewaka toyinaayo omuntu gw'otya era gw'oswalira. Toyina nsonga lwaki oddayo mangu awaka. Ate nga gy'okoma okusula mu mabaala n'okugasiibamu, emmunyeenye eri gye njogeddeko etandika okubula. Omuntu alina okubeera owa bulijjo mu maaso g'omuntu omu, mukyala. Oyo yekka bwe mugatta obuliri, oyo yekka amanyi obwereere bwo, gy'olina okubeera nga toli wanjawulo gy'ali. Ne mu bantu abalala olina okusigala ng'oli wanjawulo. Ne bwe kali bakammeketu ng'okameketerako eyo bali, tokkirizanga obutabeera wanjawulo olw'okuba kalabye obwereere bwo. Muntu omu gy'olina okubeera owa bulijjo, mukyala bwe mugatta obuliri ali mu maka. Kakati abantu bonna bakulaba ofuuse wa bulijjo. Buli muntu akubako ekimunye akulaba ofuuse wa bulijjo. Jukira nti ow'olugambo mmindi mpya. Ekintu ky'okoledde wano bw'oyinza okulowooza nti okikoledde wano nekijja kusaasaana kubanga w'okikoledde waliwo bammindi abatambuza omukka. Olw'okubanga abaana mu mabaala ago baakulaba kwegomba kubanga kakati buli mwana akola mu bbaala yali muto nga Jose Chameleone afuuse sita. Naye bakulaba bw'omala otamiira weefukira. Obusiraamu ensonga lwaki butugaana omwenge si lwakuba nti tetwalina gunywa, naye ebiguvaamu oba bye guleeta kyebuva bwasalawo bukugirewo ddala. Kakati ebiva mu ttamiiro lya Chameleone biweebuula obwa sita. Abaana abo bakutunuulira abakuweereza omwenge gwe one night economy. Ne ziggwawo ne weewola. N'onywa wiiki nnamba oba omwezi mulamba ng'oli mu kwewola boosi n'akugeya temuddamu kkawo omwenge wano. Kanfiiriza bufiiriza. Abaana abo baddayo ne babinyumya. Obwasita ne bujja nga bunaabuuka mpola mu ggwe lwa nsonga nti ggwe wennyini gwe kizibu ekikulya olw'abantu be weesembereza. Obeera otya n'abantu mu bbaala naye nga batya n'okugamba nti dokita tusituke tugende, wabula nga ggwe alina okwennyula kubanga bakwagala we bakufuniramu. Bakwagalamu eyo embeera we bakufuniramu. Bakutya naye tebakutya, oba bakutya naye tebakuwa kitiibwa. That's why ne bwe balaba ng'okola ekintu ekisaanyawo burandi teri agenda kukugamba kubanga weesemberiza abantu abatalina mugaso mu bulamu. Otambula n'ebibinja by'abantu abatalina mugaso mu bulamu bwo. Tunuulira abasajja bassemakula
Tunuulira abasajja ba Lutaaya. Abasajja abo baakola mu Eagles nga bagabana bugabanya ate era still ng'obasinga abantu. Abantu abaagabananga ennaku nti Christmas ne Boxing Day bya Ssemakula 31 January bya mayinja. Valentine Valentine yali ya Seruga nga Easter weekend ya Geoffrey Lutaaya. Abagabananga obugabanyi ne bagaggawala nga gwe yayina nnyini kivvulu mu Lion Island wonna weetimbye ye gwe nannyini kivvulu abasigadde bakozi ng'olimu eyo mbeera ey'okulomba. Olowooza Bassemakula baalina eggaali, balina abantu be baatambulanga nabo. Obugagga si ssente kujja nnyo, obugagga kukwasaganya akatono k'ofunye. Omuntu atamanyi kutetenkanya era atamanyi bimusuula ne bw'omuweera gavumenti omwaka mulamba nga ssente zonna eziva mu musolo musaala gwe, tewali kugula ddagala, tewali kola ki, tewali kwebuzaabuza, nga zonna musaala gwe. Era oli musanga lunaku lumu ng'akaaba nti tulabye ne Lubaale mu kika ewaffe lwa nsonga teyamanya bimusuula. Bassemakula tebeekuŋŋaanyizaako bantu si lwakuba nti tebabaagala. Ba Lutaaya tebeekuŋŋaanyizaako bantu si lwakuba nti tebabaagala. Naye mu bantu abangi balondamu omuntu ogwo gwe beetaaga, oyo gwe baswalira era gwe basobola okutya. Be bamaama b'abaana baabwe oba be bakyala abakuuma amaka gaabwe. Naye olunaku olwaleero otambula n'abantu abatasobola kukulaga luumu. Kamiliyo, abantu b'otambula nabo tebasobola kukulaga luumu, tebasobola nakukulaga kajonjo mu maaso kuba oyinza okubakuba bakutya. Dr. Nedda. Otambula n'abantu abakupraisinga, otambula n'abantu abakugulumiza naye nga bagulumiza nsawo yo, bagulumiza ttutumu lyo. Anti bw'ogenda ewa ssala ogendako n'abamu ku bo, bw'ovimba ovimbako n'abamu ku bo, naye ng'ovimba nsawo yo, bawaana nsawo yo, batejjisa nsawo yo, naye nga tebatejjisa ggwe. Bano abantu weebali mu ndabika naye mu mwoyo tebaliiwo. Kyova olaba tebakuyambye, ggwe obalabanga abaliwo naye nga mu butuufu tebaliiwo. Jose Chameleone kolanga Hope Mukasa. Saagala kumanya oba eno sitanti byolimu oba si stand the fact that Jose Chameleone you are not okay. Kolanga Hope Mukasa ofuna omukyalo owase. Abavubuka edda twayingiranga obufumbo nga bannaffe tulina kuyiga buyizi kubaagala, ng'ekitukuumira mu bufumbo obwo ennaku ezisooka kitiibwa. Kwate omuvubuka taata we ye yakulabiranga oba ye yakuwasizanga, n'omuwala kitaawe ye yakulabiranga omusajja gw'olina okufumbirwa. Temudeereddeeko kuba tebaabawanga mukisa guteeterera ku mpya. Oba ku lujja abasinga bamumanyi, naye olujja teziyitibwa nzijanga nnyingi, zibeera mpya kubanga baatyanga amawemukirano, era amawemukirano gaabeerangako omutango. N'ogenda mu bufumbo ne munno nga lw'ogenda osooka okumulaba lunaku lwa mbaga amugenze waka olunaku olusooka nga tomulabangako ntegeeza okulaba kw'ekikulu.
nene mubeera mu bufumbo ne muyigira muli okweyagala nabutambuza na kitiibwa neba naabo mulembe guno ate obasanga bebe omize ku ddusu. I will love you until Lake Victoria dries up. I will love you to the moon and back. Nebekyawa abeera bidde nga bagenda okuyingira oluusi obufumbo nga bamala dde okweraba era nga kyatutta kitesitinze n'omuwala nga atesitinze kisumuluzo nti kinaamukolera okwasa emmotoka ye nene bitawangaala nebye baalabiranga obulabizi abajja nga tebalina mukwano nga baguyigira mu bufumbo ne biwangaala. Funa omukyala si funa obuntuntu, funa omukyala gwotya. Manyi bakyala bangi abakwegomba nga mulimu n'ab'ebitiibwa. Ekiwangaaza obufumbo si mukwano, ekiwangaaza obufumbo kitiibwa, kuba abasinga okwekyawa beekyawa lwa mukwano era abeekyawa babeera beeswitiza. Oli n'omusanga nti yaddawo oli bwe mweyisanga nti baali bamuntungirako naye ng'obalabanga abataali serious bo bali bonna naye nga bakulembeza kitiibwa. Funa omukyala gwotya wadde nga mu kaseera kano toyina mukwano kulembeza ekitiibwa. Teeka omukyala ewaka wonna woosula oba mwakulaite oba ssego kusimanyi gy'obeera neteeka omukyala wonna woosula. Omukyala oyo ajja kukugayidinga kuba ojja kuba omutya. Fe abawuulu bwe weeyambula engoye osuula woosudde ne lunaku lumu nali ndujjamu ndusuulawo Amaramula yali waali nankuba eriiso limu enkimanya endulondawo. Ekitiibwa naye ennyumba ejjudde emisegula olinga alunda ebiteega olunaku olwaleero. Ebiteega birya ate tebireeta tebizza bitoolako butoozi. Oyina pipes ezinuuna mu mugga gwo ate nga toyina woofuniramu muzo kubanga eno eva ku mugga bw'egenda eno emansira abantu agattaapu ereka egambye ginnaayo eri ebusukka kkuba engabirizi nti sigala ng'ono omugabirira eno nange asobole okungabirira. Abokwabo kuliko asobola n'okunoonyeza emirimu era bwe baginoonya ne bagikuleetera wazooyoke mmutuukirira mu nsawo wowe mubazaanaalya ne zaanaanywa era bangi bakulamula bakusaze n'omuwendo. Kyali Lubega amubanja nabubiri agenda kuyimba gundi amubanja n'akamu agenda kuyimba oyo muweeyo buicupa za mwenge naawe n'emitwalo 5 ajja kujja ayimbe efujjo ze Chameleone. Jose Chameleone ajjudde abaana n'emiwendo batandise okugikusala. Ofuuse omuntu owa bulijjo. How can you say that you are for night economy? A star eyezunga buli budde eba ekyali star. The reason lwaki abatukuvu tubayita ba star oba ba superstar olabika ate nga buli lwolabika olabikira mirerembe oba oleka emirerembe weekoppa omwenge weekoppa sigala weekoppa buli kimu wasitamu ggwe ne bufa. Oyina abakuleetera sigala ku dduuka naye toyina bamaneja gwe boyita bamaneja.
manager bw'agamba nti wano togenda tetwetaagawo tobuuza lwaki kubanga manager andola kwabo kuliko asobola okukulemesa okugenda ku interview wadde enaakwokya singa gwe oba oyagadde ogigendako oba kuliko asobola okulengererako ebusukka kkubo nti kino we tukikola kigenda vaamu kino. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yenu eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.